ebiseera ebimu okuleetera abantu abamu okutegeera nti oba oli awo omuwabuzi yeetaaga okubeera nga akozesa ku bigambo ebizitowamuuko. Tekuba kuvuma naye kubeera kuwabula nti gundi zuukuka, ebyo byolimu bya kisiru. Era Kahinda Otafiire y'omu ku abo muganda wange abateemutya era ekigambo muganda wange akifulumya okusobola okusigira ekifaananyi nti aye ekigambo ekyo kyekikugwana. Bw'oba oli musiru Katuluwama yaterako bayita batoolitooli nti oba oli mutoolitooli. Kati munnange era ayongedde okubeera ng'akikkaatiriza nti tetwali basiru. Honorable Otafiire baani bagamba bano nno ba MP abagamba nti President alina kubeera ng'alondebwa bibiina. Honorable Otafiire baategeeza nti tetwali basiru mutugyeko obutooletoole. Bino muganda wange bijja kutunyumira naye era ku nsonga y'obulamu tetugyerabira kubanga munnange tetusobola kubeera nga tubeerawo oba naffe okugatta eddoboozi ku nsonga zino ez'okununula eggwanga singa tubeera tuli balwadde. Y'ensonga lwaki muganda wange wano ku Uganda at large nga ka bonus ate nga kamakulu nnyo. Bwe bubaka bwe ntuusa eri abantu bange nga mbategeeza ku musawo doctor, qualified doctor, eri abo abalina ebirwadde nga munnange wasoberwa ekani mu kibira ekibumba kirwadde, doctor asobola okukijjanjaba. Ensigo ndwadde, doctor asobola okugijjanjaba. Omutima, prostate, pressure, sukaali, prostate n'ebirwadde ebirala. Naye gwe jangu buzi wano ku Uganda at large ku namba zaffe ez'embyayo 73 n'endala 15 then nze nkulinkingi ku dokita kubanga ye muganda wange ebyokunnyonnyola ensi tabiriiko okuleka abo abamumanyi abamuzuula mu ngeri yaabwe. Naye nze munnange bwe nalaba omusajja nga ddala mu butuufu byakola gyebiri nga already amaze okujjanjabako ku bantu abamu be barekomendinga era ne bagamba owange omusajja bw'antadde ku ddagala lye ddala mu butuufu kati enjawulo weeri. Era nange ne mutuukirira ne mugamba bwe kibanga ddala mu butuufu results zo ziri bwe ziti ku bantu bojjanjaba, lwaki ate abantu babonaabona n'ebirwadde ebyo ng'amaze okunnyonnyola ku ndwadde ezo ebibumba, amawuggwe, ebiki n'endwadde endala nnyingi nnyo. Then mugamba ati anze ngenda kutegeeza ensi nti gwe bagambe bugambi gwe waayo namba yo towaayo yange. Oli ebizibu ebiri mu kintu kino tobimanyi gwe munnange koza nze kinaajo kyankimiza nja kubategeeza. Abantu lwaki bafa ebirwadde nga bali eyo? Naye munnange era abantu bafa ogenda okulaba nga oli azze wano akutegeeza nti omuntu wange nina omulwadde muba mwakatandika muti naku lumu bbiri n'afa nti munnange afudde, kitegeeza nti abeerayo ebye. Kitegeeza abantu bafiira ddala ebyaddala. Ate ng'eriyo abantu abasobola okubeera nga babajjanjaba oba singa oba otegedde obudde bukyali naddala nga bakutegeezeza nti munnange kansa wuno tumulabye. Oli omusajja mukugu, njagala okubabuulira asikubula mutasa mukono yenzo wala kintwala obudde mukunyonyola ekintu ekyo kuba kibi nnyo okufiirwa omuntu oba ggwe okubeera awo nga sente ozirina kyokka ate era n'ofa yadde ng'okufa kuba munnange entuuko. Honorable Kahinda Otafiire munnange atukakasizza n'atutegeeza n'agamba nti ye eyo proposal tagiwagirirako naddala era tagiwagirangako yadde nga waliwo munnange ekyewuunyisa bamemba ba palamenti ye baagamba nti abo batooletoole abaweererako ddala era nga bo munnange babeere mu palamenti ye pulezidenti alondebwenga palamenti anti babawadde akasente olwo bo bafa ku kimu balye. Agamba ebyo bya kisiru. Kale munnange ensonda ezibeererako ddala zimaze okubeera nga zikakasa nti bamemba bano aba palamenti nti proposal eno oba ekiteeso kino
bwe batyo nga beejaga nga bwe bakiina okubeera nga kiyitamu era ng'eggwanga ffenna nitubeera concerned ntugamba yensonga lwaki gino Museveni yawozanga mu mpeereze ne baba beebaka bwebasi. Kati munnange Kahinda Otafiire era nga ayongera okunogaanya ku nsonga eno bw'ati ategeezeza n'agamba nti kino ye takiwagira kubanga bo tebaali basiru bwe baali bakola constitution era constitution ng'ekirambika bulungi nnyo nti president alina kubeera ng'alondebwa ebitundu 51 ebyabalonzi. Kati Otafiire mu bigambo bye yagambye nti munnange mpulira amaloboozi mu paalamenti nga baga nti president alina kubeera ng'alondebwa bibiina era n'ategeeza David n'amugamba munnange David nkuwa ekitiibwa n'endowooza zo endala nziwa ekitiibwa naye ku luno muganda wange eneegaanye sigiwagira era gamba mikwano gyo abali mu kutembeeta kino nti balina munnange okubeera abeetoowaze okubeera nga bategeera nti abamu ku ffe munnange abakola constitution era ne tukiteekamu nti president alina kulondebwa bantu si bantu bokka era alina kulondebwa abantu abasukka ebitundu 51 ku balonzi munnange tetwali basiru okubeera nti nno ekyo tukiremerako tukiteekawo bwe tutyo. Kaakati n'agamba nti yeebuuza lwaki tebasooka kubeebuuzaako okubabuulira obusiru bwe balimu, how stupid they are. Lwaki tebasooka kutwebuuzaako tubabuulire obusiru mwe batudde mwe bawugira. Nze awo enyimiridde era ngenda kuyimirira awo paka munnange olunaku lwange olusembayo ku nsi. Kahinda Otafiire. Kati ensonga eno mu butuufu bw'ojja okugitunuulira omanyi omuntu kasita abeera carried away katugeze sente zimuzibya amaaso olwo yeerabidde nti ekyatagenda kubeera mu paalamenti ng'era talina buyinza buddayo okubeera ng'akyusa ekyo kye yakola kye yateekawo nga tolina buyinza buddayo kukyusa ekyo kye wateekawo naye nga n'akasente kaggwawo dda olumu n'okukakuwa tebaakakuwa kubanga abasajja basuubiza empewo ate sente teziggwayo ozikola naye waliwo abaazikola n'okusinga nga kati baavu nnyo ate era waliwo abaligenda okuzikola